olutalo mu NRM. Amasasi wakati wa speaker aliko ne speaker eyavaako Kadaga. Right Honorable genzize okubanga nkuwa olunaku lwairo bino bwe twali twakamala okulonda tuti nenaye mu bakyameni ab'ebusoga wuliriza bebeda baja ew'ebizigo amasasi wakati wa speaker aliko ne speaker eyavaako ategagenda kubanga gazikira otwogera ku bigambo ebisinga okubanga ebisembayo okuba ebyettabbu. Agambye nti aba NRM bwe baamala okulonda ebyaddala bagenda n'owebizigo olw'ensonga nti bano ababiri buli omu yewulira eryanyi. Ngenda kutemera amaanyi g'abano ababiri gavaawa naddala nga omu oyo omukyala gw'oli mu kubanga olaba ku screen yo ye akakasa nti Busoga eno okuba nti eri waggulu eyo yali musaale nnyo nti ne mukuzza Kyabazinga wali mu 2013 ebiseera ebyo Kyabazinga waddira omukyala ono yakolagana n'abataka ate nga yakola kyamaanyi nnyo n'omwali okujemera mbu omukulu okusinziira ku sources ez'amaanyi nti omukulu ebyaddala waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo nti speaker Kadaga amaanyi gali mangi kati ebyo nagamba tasobola kukkiriza biyiike. Mujjukira bwe yavaayo n'akakasa ensi nti obwa Kyabazinga oba obwakabaka bwa Busoga bwawambibwa mu bigambo bye mujjukira nnyo video twazibaleetera. Kati bino byonna agamba tasobola kukkiriza. Jjukira emyaka mingi nnyo agamba nti gyamaze mu parliament wabula agamba nti omuntu eyakajja wabula ate n'eyakajja agamba tasobola kujoogebwa. Jjukira naye ayina amaanyi kati gengenda okutemera wabula nkusaba sooka olabe mwano njagala olikinge osubscribinge bambita hanize video eno mpanvu nejiwe obudde olutalo mu NRM. Amasasi wakati wa speaker aliko ne speaker eyavaako ndikwewuunya bana nti nali mu Clemson Parliament kwa myaka 2 aye eziransi yata ku nvumbo aye newuunya nti omuntu ali ku envumbo ey'Amerika ey'Obungereza eya UAE asobola okwewandiisa mu kibiina kya NRM. Amateeka ga NRM mulimu akoba nti obanga ojja kuba candidate olina okuba kyeta high moral principles, high moral integrity. Yes, ekyo kyonka kiba kikimukiza even kwewandiisa kutolayo fomu wali kuba bibi. Omukulu oyo bava mungolera wano. Right Honorable Rebecca Kadaga senior mu kibiina ate nga senior mu byobufuzi by'eggwanga lino agamba nti nedda tasobola kukkiriza mukyala ono eyakajja mu kibiina ebyaddala abafufu baddeko wabula ate n'omukyala eyakajja mu kibiina naye amaanyi mangi wetwogerera alabika nga odds oba polls zimu ayinga okuba nti ali waggulu w'omukyala ayitibwa Rebecca alitwala Kadaga era nga omukyala oli ow'ebukedeya agamba nti ebyaddala naye ayina byakoze era ayina byakoledde NRM ayina ne byakoledde ebitundu bya Eastern era nga naye agamba wakumwanjo nnyo awo nno agattako n'okubazaalira abalongo okategedde bulungi nnyo kati kitegeeza nti olutalo lw'abano terugenda kusobola kuba nga luggwa ssaawa eno olw'ensonga nti bingi nnyo ebikoleddwa okusobola okulaba nga bano wabeerawo mediations oba wabeerawo entabaganya oba wabeerawo enteeseganya okulaba nga bano bakuuma emirembe oba beekuumira mu kifo oba oliawo nga buli omu asobola okutuula ne mune ekitasobose. Sirinayo olunaku njagala ombulire ajjukira obulungi lwe twalaba Right Honorable Rebecca Kadaga mu parliament ekulizibwa speaker Anita Amongo. Simanyidde ddala naye nze mbadde nganze sennalulabayo wadde nga kisoboka naye ono y'omu ku bakyala ba senior mu kibiina naye ebyaddala olowooza olutalo luno lusobola okukomekerezebwa because buli omu ayina amaanyi. Right Honorable Rebecca Kadaga eryanyi aliweza
ate ayina n'abantu bangi nnyo mu kibiina abanene abamukkirizaamu. Essaano otwogera ne Speaker aliko Anita Anet Amongo naye amaanyi wamagwe ku ground ate ne waggulu eri agayina. Kitegeeza zino zonna njovu. Njagala olabemu ebyabadde ku mukolo ku campaign rally wali ate mu bitundu bya Eastern nga omukyala Right Honorable Rebecca Kadaga yegasseko n'abamu ku ba honorable abamukkiririzaamu mu bitundu bya Busoga okumukwegera akalulu n'okwekuyegera basobola okulaba ng'ate obuliawo bakomamu mu parliament ekyebuzibwa. Bino binaggwerawa njagala tuula ate weetegereze. Wayisa Michael bava mu Ng'ola wano abantu bakambwe bamuwaire ebibye abantu bakambwe wano abatuuka bamuŋoolerawo mama nga bakali kwetakemba abatuuka bamuŋoolerawo twala mu sabu atuuse bamuŋoola ndaba organizing committee abantu ab'ebujiri. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wano wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0525375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Owabusookako kasi y'abavubuka abalinga n'obonaboona n'abavubuka bo abeewa koba nti oba kiba kakibe ife kidabaawo kuba maama Kadaga maama sebo chairperson wa caucus ngoida Busoga one. Ona kulwalero okuboneka nti tujje mu maiso ge abavubuka tuliyo tusirike mu katono tumalirize kyetuliko tuve wano. Maama abavubuka bano tubaire enuma eyo bakoba nti tusobola kuva wano nga tetulamwisa mu kaire. Maama twena kuddukiza wa kintu kirala kiti nti olukiiko olwali mu Busoga muno ngeri ayese ba delegates bali mu Busoga nga abavubuka baliniiwe Kampala ekyo kyonka kimala okulaga nga baliniiwe bano abavubuka. Maama wano tulinga otuliraga obweyamu aye obweyamu bw'abavubuka bwatuukayira. Ninze Kayima Alex tuliniiba nange mu kokasi y'abavubuka nga bwe twagironda e Busoga nena kukubera nti ffe ng'abavubuka tuli kwogera ekintu kirala. Bw'obanga toyenda Kadaga mu Busoga tosobola kwemerera we tuli n'oyogererawo. Era abali wano bwe bayadde wano nga wa mitima ebiri yadde agema omuzindaalo abeeku nikyayogera nsuubira wonna ategeerera nti abavubuka balise ku nsonga ki ensonga ng'eyo. Maama tulinsaba abakuli enuma awo mu tenti eyo boogere ku niba kulu baino
ife eno nifo twandiraze omulukube gwa sente aye bakulu baino b'okuziiza abavubuka tuli bayikaikamu abavubuka natulifo tukali abavumuku aye sente titutumazeemu aye bakulu baino esente tilibamalamuwo wano wali weganga omusaada mubanye muwe ekitiibwa emyaka gyange gyona aye tikamuwera irala kuba esente tikoze ki basebo ni banyabo nga tusemayo mama tulikukobera nti ffe tulijja kuba enjiri awetaaga amaani okugataawo n'okadaaga n'ovooti campaign yatandikira kamuli nga ndikibona ndi musanufu nti neiganga eno wetuli nali ewiiki eyo mwiganga nga balikungo baati n'okadaaga n'ovooti nekiri neiganga eno tuli bamukisa mama webale kankomereze nga nkusabira Katonda emikisa gyona wotandikire ebusoga era niyo oli kujja